Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda balungi, mbabuzzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga nsaba Mukama atukulembere ne mu bubaka obwaleero bwe tugenda okugabanako ffenna, era nga nsuubira n'obubaka obwaleero Mwoyo Mutukuvu ajja tukulembera, wabeewo aganyulwamu oludda eyo awuliriza, wabeewo aganyulwamu okwongera okuwulira ennyonta, okutambulira mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, okwongera okuwulira ennyonta okwagala okukola ebyo Mukama by'ayagala, n'okwongera okuwulira ennyonta okuva mu kibi tutambulire mu kkubo ettuufu erya Mukama Katonda, ekkubo ettuufu eritutwala mu ggulu. Era obubaka obujja otujjukiza okwenenya, okutambulira mu butuukirivu, kubanga Bayibuli etulaga nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu bwaffe buli omu kinnoomu Mukama abupima, era Mukama okusinziira ku butuukirivu bwo gwe nga kinnoomu, obutuukirivu bwange nze nga kinnoomu, Mukama kwasinziira n'alaba ani asaanidde ddala okgenda mu kifo ekyo kye yateekateeka, ekifo eky'obulamu obutaggwaawo. Obutuukirivu bwa buli kinnoomu, obutuukirivu bwa buli kinnoomu, buli omu nga kinnoomu alina okuyitibwa okutambulira mu butuukirivu. Okutambulira mu butuukirivu ntegeeza okuleka buli kibi mu mutima gwaffe, Mukama ataddemu amazima, okumanya ekituufu n'ekikyamu, buli omu ekikyamu akimanyi. Kati obutuukirivu kwe kuleka amakubo ago gonna n'osalawo n'ogamba nedda, kandeke amakubo ago kankole ebyo byennyini Katonda by'ayagala, ne weenenya n'oyatula ebibi ebyo n'ogamba Mukama njatula era neeyawula ku kibi kino, obulimba, obwenzi, obubbi, okuwaayiriza, okuwuliriza n'okwenyigira mu lugambo n'ebintu ebirala byonna n'obyatula mu maaso ga Mukama ng'obiggya mu mutima gwo, nga tolaga muntu yenna oba akuliraanye oba musumbawo oba ani, naye ng'okijja mu wansi w'omutima gwo ggwe ne Mukama Katonda nga mwe mukimanyiiko. Olwo n'osalawo n'ogamba kantambulire mu kkubo ettuufu, era mu mutima gwo Mukama aba ateekamu amazima nga akulaga eky'okkola mu buli mbeera yonna gy'otuukamu. Mukama ye akulaga kino ky'olina okukola, kino ky'otalina kukola, lino ekkubo ly'olina okukwata, tolina kukwata liri, nga buli kiseera kiri mu mutima gwo okwebuuza kati kyenkola kye kisaanidde, kino kyenkola Mukama kyayagala nkole, wano wendi Mukama wayagala mbeere, nga buli kiseera ekyo kibeera mu mutima gwo. Era ekyo kye kigenda okuyamba, kye kigenda okunnyamba nze enkolagana yange ne Katonda, enkolagana yaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo, buli omu nga kinnoomu, enkolagana yaffe okweyongera, kubanga ebibala by'enkolagana yaffe buli omu kinnoomu ne Mukama Katonda, ebibala ebyo ebinaavaamu kwe kubikkulirwa, bye birawo bya Mwoyo Mutukuvu, kwe kufuna okumanya n'okutegeera okupya okwa Mukama waffe Katonda n'okubeerawo kwe, n'okumanya okubikkulira okutuufu okw'ekitabo, okw'ekigambo kye tukisoma mu Bayibuli. Era nga njagala leero nkubulireko ku bukodyo obumu omulabe Sitaani bw'akozesa ddala ng'alumbye ekkanisa, kuba tujjukire omulabe naye yayingira dda mu kkanisa, kubanga ebiseera eby'emabega twakula tumanyi nti ekkanisa kye kizimbe mwe babuulira enjiri, mwe basabira, naye ng'ate ekkanisa ffe kennyini ffe ekkanisa, Mwoyo Mutukuvu ayingira munda mu ffe we tuba tukkiriza Yesu Kristo, olwo ffe kennyini ne tufuuka ennyumba ya Mukama Katonda. Naye omulabe azze n'ayingira mu kkanisa, ebizimbe, azze n'ayingiramu neegatta wamu n'abo abasaba, n'abasinza, n'ababuulira enjiri, nga buli omu olina okunoonya Mukama Katonda n'oba n'enkolagana, osobole okwawula ebyo kwegamba obwo obukodyo omulabe bw'alese mu kkanisa, okutaataaganya, okubaako kyabba, okubaako kyayonoona, okubaako kyatta. Kuba omulabe ekigendererwa kye ayagala abantu basabe, basinze, naye nga mazima Katonda gwe basinza tebamumanyi, nga tebalina nkolagana. Ekyo omulabe kyayagala. Olwo aleetera omwo obulimba, aleetera omwo ababuulizi ab'obulimba bajje nga bambadde ekifaananyi nti babuulizi bamazima, naye nga ebigendererwa byabwe birala, ng'ebigendererwa byabwe bya kutwala myoyo mu bwakabaka obw'ekizikiza,
begatta wamu n'ababuulizi baffe abalungi ennyo abatubulira ekigambo kya Katonda, abatusabira emisana n'ekiro, abo abatuyamba ne batusabira ne tusumululwa. Be tulina okugenda mu maaso naffe nga tubasabira ababuulizi baffe abalungi ennyo. Kati obumu ku bukodyo omulabe bw'akozesa bwe buno. Ekisooka aleetera abo ababuulizi ab'obulimba. Sigamba nti bonna ababulimba, wabula waliyo abo abeenyigamu nga bava wa mulabe nga tetubamanyi, naye waliwo bye tusobola obbalabirako. Ebiseera ebisinga babuulira okugaggawala ne ssente bye bakulembeza, okugaggawala ne ssente nga neetukuba kusaba basaba kugaggawala na ssente, kugaggawala na ssente. So nga ate Bayibuli etugamba, tusoma mu Matthew chapter 6 verse 30, awo kweyongerayo Mukama atugamba tunoonye obwakabaka bwa Katonda okusooka, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tunoonye obwakabaka bwa Katonda okusooka, kubanga etuba nga tusaba ssente na bugagga mu ssaala zaffe zonna, mazima ako ke katego ak'okwagala kwa ssente, ensibuko y'ebibi byonna. Naye nga ekyamazima tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Tunoonye bwakabaka bwa Katonda, tube n'okuyaayana okumanya Yesu Kristo, okumanya Mwoyo Mutukuvu, ffe kennyini buli omu kinnoomu obe n'enkolagana gwe naye, kuba amazima Mukama agatadde mu mutima gwo. Mu bigambo ebikubulirwa ababuulizi, bo baba bakakasa ekyo Mukama kye yateekedda mu mutima gwo, baba bakubuulira ekyo ne kizuukuka ne bakizza bujja, naye nga Mukama yakiteeka munda mu ggwe, amazima ogamanyi. Ekirala, ababuulizi abo bava ew'omulabe mu bwakabaka obw'ekizikiza bajja nga bakola ebyamagero, okuwa obunnabbi, ng'ekigendererwa kyabwe kwe kutta, kwe kwonoona, kwe kuggyawo enkolagana ey'abaweereza ba Katonda abatuufu. Sigamba nti buli awa obunnabbi wa bulimba oba ebyamagero wa bulimba, naye n'ew'omulabe nabo bawa obunnabbi era ebyamagero babikola. Naye osobola okyawula nti musajja wa Katonda omutuufu, mukyala wa Katonda omutuufu wakusabira. Ekisooka, owulira emirembe munda mu ggwe. Obwakabaka obw'ekizikiza tebugaba mirembe, bugaba kweraliikirira, kutya na ssuubifu. Musajja wa Katonda omutuufu wakusabira, munda mu ggwe owulira emirembe, kyekisookera ddala. Weebaka bulungi, bw'oba obadde ofuna ebirooto ebibi tebiddamu kujja, oba ebitiisa oba ebintuntu ebifaanako bwe toddamu biraba. Owulira emirembe mu ggwe nga gikwambadde, singa emirembe gy'ensi eno, naye emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo. Munda mu ggwe owulira emirembe, kyekisookera ddala. Nga mu ekyo kye tulina okuyigamu tuleme kudduka kugoberera byamagero na bunnabbi. Osobola okugoberera ebyamagero n'obunnabbi munnange n'ogenda ew'omulabe, era n'omaliriza nga tolina kiyitibwa mirembe mu mutima, nga jjo tewali n'akamu wadde, wabula nga gy'okoma okufuna ekyo okusabirwa naki, ate gy'okoma okulaba nti ate oyingirira ate ebintu ate ebisukkulumye mu kutaataaganya ne kye wali tosuubira, nga bw'otunuulira obulamu bwo nga tonajja kukusabira, n'obulamu bwo nga bamaze okukusabira, ate bwe bamala okukusabira ate weeyongera ebintu bingi bingi, ate kuga ebikunyiga nga ggwe wekka ggwe obimanyiiko, otya n'obbibuulira abalala. Naye musajja wa Katonda omutuufu wakusabira, emirembe ogiwulira nga gikwambadde. Emirembe ogiwulira nga gikwambadde. Obulala obukodyo omulabe bw'akozesa ng'aweereza abasumba abava mu bwakabaka obw'ekizikiza, ebiseera ebisinga tebajjumbira nnyo kuggumiza na kutunnyonnyola amakulu agali mu kusaba n'okusiiba. Basobola okukuleka n'osiiba, naye ng'okusiiba tekulina makulu mu mwoyo, naye okusaba kukulu nnyo. Okusaba gwe kennyini bakukubiriza okusaba mu biseera eby'eddembe, mu biseera oba kiro n'ozukka n'osaba emisana. Okusaba kukulu nnyo, okusaba nga bayita omuliro ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ebiseera ebisinga abasajja ba Katonda abatuufu abayita omuliro. Waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti nze waliwo leediyo gye nkeera okuwuliriza ebaako omusajja wa Katonda ng'era ayita omuliro era kati leediyo eyo tugiyita faya.
era mutuufu nange nagenda okuwuliriza ku njiri eya musajja wa Katonda ogwo erayogerako nga mazima ddala nange wenjiwulira mpulira emirembe munda munze nga ginyambadde, mpulira nga mazima ddala waliwo enjawulo munda munze nga musajja wa Katonda bambi mutuufu, era nga lediyo ye oli yangamba ye agita na fire naye nange kennyini we nawulira ekigambo ne nebaza Katonda olw'otuwa omusajja wa Katonda bw'atyo okujja atukulembere mu kusaba. Ekirala, basajja ababuulira enjiri okuva Bwakabaka obw'ekizikiza bakulembeza nnyo, kwegamba bo bennyini ng'omuntu omuwa ekitiibwa, naye tebabuulira butuukirivu na kwenenya, tebabuulira butuukirivu na kwenenya. Ate nga Bayibuli etugamba awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda, tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Singa weesanga ng'ogenze mu kkanisa erimu omusajja wa Katonda ava mu Bwakabaka obw'ekizikiza, oba akozesa amaanyi ag'ekizikiza n'akuteekako n'akusabira n'akusiiga amafuta ago ngava mu bwakizikiza, amafuta ago gaba gakulambye mu Bwakabaka obw'ekizikiza, Sitaani aba akulambye. Bino osobola obbikkiriza, osobola obbiwakanya, naye bw'oba olimu owulira ng'owakana, gwe kisabe Mukama Katonda ali kumpi awo naawe omugabe Mukama, ebintu bino nga sibitegedde, Mukama ojja kuba ate omuleetedde ate kugamba okwongera okweyoleka, kuba Mukama bayagala ye akuleetera obukakafu obubwe mu ngeri ey'enjawulo. Singa oba omu ku abo abasabira mu kkanisa bwe zityo, kuba kkanisa entuufu gye ziri, n'ezo ezitali nnamu mu mwoyo nazo gye ziri. Kisabe Katonda ky'otategedde, Mukama ye alina amakubo mangi gayinza okulaga ekyo, n'ate n'akikunnyonnyola ate mu ngeri entuufu. Oluusi n'akuwa lunyiri lwa Bayibuli, oluusi ye alina engeri nnyingi nnyo engeri gy'ayinza okutuusa ku mazima. Ekirala, omulabe aweereza ba agenti be bajja n'amaanyi ag'enjawulo mu kkanisa ne batandika okutunuulira obulamu obw'omwoyo obwa musajja wa Katonda. Buli musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda nga mutuufu mu Bwakabaka obwa Sitaani baweereza omuntu n'amubeera kumpi, n'abeera omu ku abo abamubeera okumpi, abamutambulira okumpi. Musajja wa Katonda omutuufu baweereza omuntu nga mu mwoyo alaba, mu mwoyo alaba amaanyi n'okubeera kwa Katonda agali ku musajja wa Katonda omutuufu. Omuntu ono omulimu gwe gakulaba amaanyi ago gaba gakendeera, abuulire eri Obwakabaka bwa Sitaani abagambe kati amaanyi ago gakendeera, musobola okulumba, oba obunafu bwe buli wano mu mulumbe w'emuti. Buli musajja wa Katonda omutuufu oyo ye bamuweereza omuntu n'amubeera kumpi n'abamwetoolodde. Naye omuntu ono Sitaani gwaweereza, kisa kya Katonda okumulaba n'okumutegeera, kubanga abeera omu ku bantu abasinga obukakkamu, obuntu bulamu, alaga okwagala abalala, era alaga nga n'ebyessente si byaliko, n'ebyessente si byaliko. Naye nga mu nsi ey'omwoyo aba alaba nnyo n'abalala bye batalaba, naye ng'omulimu gwe Sitaani amuweereza buli kumpi n'omusajja wa Katonda, amuweereza mu bantu abamwetoolodde, mu bantu abamwetoolodde. Naye Mukama asobola okukubikula amaaso n'olaba omuntu oyo n'olwana olutalo lw'omwoyo n'otandika, kuba omuntu oyo ye kennyini bambi talina musango, naye aba akozesebwa gali amaanyi g'ekizikiza, naye nga naye bw'afuna deliverance ne gagenda, muntu mulungi nnyo era asaanidde ogenda mu ggulu. Era Mukama waffe amwagala nnyo nga bw'ayagala kugamba omutume yenna, nga tuba tulina basabira busabizi, tuba tulina basabira busabizi. Ensonga lwaki tulina okutambulira mu kusaba, mu kusaba, mu kusaba. Ne Bayibuli etugamba tusabe nga tetukoowa, kuba abantu batwetoolodde, naye nga mu maaso gaffe gano tosobola mutegeera, kuba beera bakakkamu, ebyessente baba si bibaliko, naye ng'omulabe abasindika n'ekigendererwa. Singa weesanga ng'osabidde mu church erimu omusumba ava mu Bwakabaka obw'ekizikiza, ojja kwesanga nga tosobola, kwegamba tolina maanyi kusoma Bayibuli, tolina na nnyonta kusoma Bayibuli, nga ne bw'ogibikkolawo oti otulo tukwatirawo, ng'owulira otulo twagala kutwalirawo, nga buli lw'obikola oti Bayibuli, kuba ye aba akimanyi buli lw'osoma Bayibuli egenda kuzzaamu amaanyi omuntu ow'omunda,
ofune obusobozi obulwana olutalo lw'omwoyo, ofune obusobozi obusindika mu muliro mu linnya lya Yesu Kristo, gugende gwokye amaanyi g'ekizikiza. Amaanyi g'ekizikiza. Ate ekirala tulina n'okumanya nti obwakabaka obwa Sitaani era buweereza n'abantu abo abajja ng'abasumba mu makanisa oba okubuulira enjiri, naye nga ebiseera ebisinga ate bajja naye nga mu njiri gye bakubuulira ekufuula bize nnyo n'ebyokola ne byeyongera, obulamu bwo obw'okusaba ne bukendeerera ddala ne bukendeera. So nga tulaba mu kitabo kya 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 ne 18, Mukama atugamba tusabe obutakoowa, tusabe ekiseera kyonna. Era omusumba wabanga ava mu bwakabaka bw'ekizikiza, okusiiba kwe aba tasiiba eri Katonda ffe gwe tusiibira, aba asibira bwakabaka buli bwa kizikiza. Era ne woba ogenze ku lusozi okusaba, si buli gw'osangayo aba asaba gwe Katonda gw'osaba. Buli omu mu mutima gwe amazima agamanyi, kubanga n'asaba obwakabaka bw'ekizikiza naye agendeyo ku lusozi ate nawe gy'ogenda. Yo nsonga lwaki woba ogenze ku lusozi gwe saba ekikututeyo gwe nga gwe ne Katondawo. Omuntu gw'osanzeyo busanzi sigamba nti mulabewo, naye gwe kola ekikututte. Tosuubira nti buli gw'osangayo asaba Katondawo, kuba amazima gali nti ensozi nnyingi abaliyo kubasinga obungi Katonda gwe basaba mulala, si oyo ffe gwe tusaba. Era bangi abagenda ku lusozi bagenda n'ekigendera kya kusaba, n'atuuka eyo n'abuzaabuzibwa kubanga wabaayo abamulinze abatayagala asabe nga bavudde mu bwakabaka bwa Sitaani. Naye nga olaba n'amaaso go tosobola bategeera. Naye nga bino byenkubuulira, saba Mukama akuwa obukakafu ebintu bino bituufu oba nedda. Ye amazima gy'agateeka mu mutima gwo. Igwe kennyini buli omu kinnoomu mu mutima gwo olina okukkiriza era n'oba n'enkolagana ne Katonda. Olwo ojja kukwatagana mu mwoyo ne musajja wa Katonda akusabira kiri kyasaba. Musajja wa Katonda wagoba dimoni ekulimu ejja genda nga naawe kennyini okkiriza, nga naawe kennyini olina okukwatagana mu mwoyo n'oyo akusabira, n'omwoyo gwa musajja wa Katonda oyo oba mukyala wa Katonda oyo akusabira nga tobuusabuusa. Olwo ekyo kyakusabira kijja kutuukirira mu bulamu bwo, kijja kutuukirira mu bulamu bwo. Ate mu biseera bino omulabe Sitaani asumuludde dimoni nnyingi nnyo zijje zeeyongere okutta n'okuzikiriza n'okubaako kizibba mu bulamu bwo. Naye mu kiseera kino kyennyini Mukama naye atuleetedde ba intercessor ab'enjawulo ku nsi kuno mu bitundu eby'enjawulo, ba intercessor ab'enjawulo abalina okumanya n'okutegeera okupya mu bintu eby'omwoyo, abamanyi okukolagana n'otusomesa obulungi engeri gye tuyinza okukolagana ne bamalayika batwetoolodde mu kulwana olutalo olw'omwoyo, abamanyi obulungi okutuyigiriza engeri gye tusobola okukosa obuyinza Mukama bwe yatuwa. Obuyinza obwo bwe yatuwa ng'amaze okuzuukira n'agamba obuyinza bwonna bumuweereddwa ku nsi ne mu ggulu. Obuyinza obwo yabutuwa, kati ba intercessor bano bagenda tusomesa tukosa tutya obuyinza obwo, ne tuyita omuliro okuva mu ggulu ne gugenda gwokya amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani gy'ali. Kino kye kiseera tuwulirize nnyo, tujja kuba abantu bangi ab'enjawulo tujja bawulira Mukama abaweereza we bali ku nsi era ng'akyatendeka n'abalala bangi nnyo. Ekintu kyonna ennaku zino ky'owulira nga tokitegedde bulungi, saba Mukama akubikkulire akulage. Oyinza okuba ng'ekyo ky'owakanyizza omutima gwo ne gukigaanirawo, wayinza okuba ate awo okisaba ennyo Mukama atagenda kukubikkulira ng'oba oluusi we wali ekkubo erigenda okutuusa ku ggwe kennyini okuba n'enkolagana ne Yesu Kristo ayogere naawe ate mu ngeri ey'enjawulo nga ggwe wekka gw'omanyi ky'oyogera naye. Entegeka z'omulabe zonna amazima gali nti ebiseera ebisinga tugenda zitegeerako kuba olutalo olw'omwoyo lweyongedde, naye Mukama ajja tukolera ekkubo. Entegeka z'omulabe tugenda zitegeerako, zinagenda okujja nga tugamba ekyo twakiwulirako, kino twakirabako, kino baakitulabulako, kuba ye Mukama agenda kukolera engeri nnyingi nnyo gy'asobola okutegeezaako ku ntegeka z'omulabe. Ye Mukama alina engeri nnyingi nnyo, ojja kubako by'olaba Mwoyo Mutukuvu akujjukize mu mutima gwe, gamba olaba ekyo wakiwulirako.
osobola kyewala bwoti ne bwoti. Ekirala okwenenya n'okwatula ebibi byaffe kikulu nnyo nga tonnaba kutandika kusaba sooka weenenye oyatule ebibi, nga tonnaba kutandika kusinza, nga tonnaba kutandika kutendereza sooka oyogere awo ebigambo oyatula okuva mu mutima gwo, weenenye mu maaso ga Mukama kati ate olwo olyoke osabe, olyoke osinze, olyoke otendereze, kijja kukola enjawulo. Tusabire amawanga, tusabire eggwanga erya Amerika, tusabire pulezidenti omupya gwe balonze mu Amerika, Mukama ayongere omuteekako ekisa. Ate tusabe kwegamba tusabe nga tukijja mu mutima gwaffe, nga tukijja mu mutima gwaffe, tusabire n'abalala bonna, tusabire abo bonna bonna, kuba Mukama obuyinza abutuwadde. Mukama obuyinza abutadde ku lulimi lwaffe, atuwadde obuyinza bungi nnyo, atuwadde obuyinza bungi nnyo eri amaanyi g'omulabe. Omulabe ye talina buyinza, naye obuyinza bwonna Mukama yabutuwa, buli ku lulimi lwaffe. Osobola okusaba ne osabira, n'osabira abakwetoolodde, n'osabira amawanga, n'osabira amakanisa, n'osabira abasumba, kuba obuyinza buli ku lulimi lwaffe. Osobola okusaba n'ogamba Mukama nga nkozesa obuyinza bwe wampa mu linnya lya Yesu Kristo, nsumulula bamalayika bagende batwale obuyinza eri buli muntu na famire ye ali wansi w'eddoboozi lya musajja wa Katonda gundi oba ne gundi. Buli muntu awuliriza musajja wa Katonda oyo gy'ali, omusabire Mukama abateekeko ekisa. Okugeza oyinza ogamba Mukama nsumulula bamalayika bo mu linnya lya Yesu Kristo bagende batwale obuyinza eri buli muntu ne famire ye ali wansi w'eddoboozi lya brother Ronnie oba ali wansi w'eddoboozi lya musajja wa Katonda gundi ne gundi. Bonna basabire gye bali, Mukama abateekeko ekisa, bamalayika batwale obuyinza mu famire zaabwe n'obulamu bwabwe. Ekintu ekyo olaba nga ayogedde naye kituukirira, bamalayika bagenda ne bakola omulimu ogwo. Era w'oliba ogenze mu ggulu, Mukama balikulaga essaala ze wasaba, bakulage amaanyi kwegamba amaanyi agali nga mu ssaala ezo, nga wano ku nsi tulaba nga aboogera obwogezi bigambo, naye w'okyogera bw'oti bamalayika bo bagenderawo, kubanga mu ddoboozi lyo bawuliramu Yesu Kristo, bawuliramu okubeerawo kwe, kuba yatunaaza n'omusaayi gwe iffe naye tubeere omuntu omu. Kati bw'oyogera bawulira eddoboozi lya Mukama waffe Yesu Kristo era bagenderawo, kuba balaba Kristo ali munda mu ggwe. Kati tukozese obuyinza obwo tusabire amawanga, tusabire ebitundu eby'enjawulo, tusabire abalabe baffe, tusabire abaana abato omulabe bataddeko obukodyo bungi abalumbe nga tebalina kye bamanyi, tusabire emyoyo egyo egitalina musango, egyesanze obwesanzi nga bali mu makanisa agatali malamu mu mwoyo naye nga bambi naye takimanyi. Tusabire abo bonna Mukama baataddeko ekisa nga bye bakola bigenda bulungi, tusanyukire wamu nabo. Buli muntu kyakola nga kigenda bulungi, tubasabire beeyongere, Mukama abateekeko ekisa, beeyongere bongere okubeera obulungi. Tusabire abo bonna Mukama baataddemu ebitone eby'enjawulo naye nga tebannaba kwezuula, ng'omulabe akyakutte ebitone byabwe. Tubasabire bonna amaanyi g'ekizikiza gaveewo, basobole okwezuula, kubanga bangi mu bitone Mukama byabawa mwagenda okuyita ekisa kye, kwegamba akwate ku mitima gy'abantu abakolere ekkubo bajje eri Mukama waffe Yesu Kristo. Tujjukire mu bunafu bwaffe amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo mwe geeyoleseza mu bujjuvu bwago. Mu bunafu bwaffe tulina okumanya eddoboozi lya Mukama Katonda mu mutima gwaffe ne tulyawula n'ery'omulabe. Tulina okwawula ekirowoozo kizze nga kiva mu mulabe n'ekirowoozo ekizze nga kiva mu Mukama Katonda. Ate bw'obeera n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, tosobola na kukkiriza ebintu bimeka omulabe byagenda okusindika okubba enkolagana eyo. Okubba enkolagana eyo ne Yesu Kristo, ebintu bingi nnyo 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 omulabe byagenda okusindika okubba enkolagana eyo. Kati nze ebiseera bingi mpeereza bu audio buno nengabana nawe ali ekigambo kya Katonda nga Mukama wansobosezza, naye oluusi nyinza okuba nga nvudde kukola ninga kansooka oba mpumulemu oba ekintu bwe kityo,
nenesanga neebase ate oluusi nenzukuka ng'obudde bugenze nenzijukira bane essaawa ddeyo ka audio naye mu mutima nempulira obulumi neŋŋamba kati omulaba ali mu kunwanisa osanga ka audio ke nalyogedde leero ke kaalibaddeko omwoyo oguwuliriza ne gukyusa ekkubo obuluusi abadde agenda mu kkubo kyamu nadda ku kkubo lya Katonda oluusi waliwo omuntu abadde agenda okuttibwa ajja abadde agenda naye ng'ajja kuwulira ka audio aleme ggenda olw'ekisa kya Mukama Katonda kwegamba muli nempulira bubi nnyo nga siweereza ka audio naye nga nze mba mmanyi oyo mulabe y'aba alwana. Kati buli lw'oba n'enkolagana Yesu Kristo ebintu bingi nnyo omulabe byaweereza okubba enkolagana eyo ebintu bingi nnyo omulabe byabaweereza kuba naye abeera alwana. Tujjukire ffe tuliwo kuzzaamu maanyi emyoyo gya Katonda ffe tubabulira ebigambo ebizzaamu amaanyi Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayita mu Mwoyo Mutukuvu yabalumiriza ne bakyusa ekkubo ffe tubazaamu maanyi naye obusobozi omuntu okukyusa ekkubo lyabadde akutenadde eri Mukama ogwo mulimu gwa Mwoyo Mutukuvu si gwaffe ffe twogera Mwoyo Mutukuvu yakwata ku mutima gw'omuntu ye n'akyusa ye Mwoyo Mutukuvu yakwata ku mutima gw'omuntu Mukama ffe twogera bwogezi naye Mwoyo Mutukuvu ye yakwata ku mitima gy'abantu kati ffe tetulina kukaka muntu yenna Katonda waffe ye ayina enkolagana ye na buli mwoyo gwonna n'emyoyo egitanategeera Mukama waffe Yesu Kristo Mukama ye amanyi baliwo ababe era n'abatanabamutegeera nga balimutegeera ye abamanyi ffe tubulire ekigambo kya Katonda waliwo ayinza obutakikiriza leero naye olunaku lumu omulala ajja mubuulira kati atajjukire naawe kyewamubuulira kati naawe kyewamubuulira kibeera Mukama akikoseza ne kiba n'omugaso. Tuyambagane mu nsonga ez'omwoyo naye tuleme kaka muntu yenna Mukama waffe Yesu Kristo buli omu amuwa okusalawo buli omu amuleka neesalirawo kuba Mukama waffe naye we yasanga omwami oyo omwami we yamusanga ku luzzi yamubuuza nkukolere ki naye nga yali alaba omwami nga yeetaaga kuyamba musabira kwona naye yamubuuza nkukolere ki ng'omwami alina okusooka n'asalawo n'akamwa ke n'omutima gwe n'asaba Yesu Kristo amuwonye. Kati naffe tulina okuleka buli omu ne yeesalirawo ate oluusi oyinza okuwulira ekintu ky'owulira nga omutima gwo tegukitutte we guba tegukitutte naawe tokitwala era teweekaka wabula lindirira Katonda era kisabire Mukama akuwa obukakafu ku ekyo saba mu bugumiikiriza Mukama ye ayina engeri nnyingi gy'ayinza okwogera naawe gy'ayinza okukulaga obubonero mu bintu bingi nnyo. Mukama aba takikulaze kisoboka okuba nga Mukama ate akuwonye okukwata ekkubo ekyamu ate Mukama wakikulaga osobola okunyerera ddala mu kkubo eryo lyakulaze kuba oba olabye nti ddala Mukama akulaze nga eryo ekkubo lyolina okukwata naye waliwo talina kusukka mu mutima gw'omwoyo waliwo paati emu nga Katonda ye yagizannya ffe tukolako ekyaffe omwoyo gwe okwesalirawo si ffe tusalirawo omwoyo oba ogubulidde ekintu nga takkiriza ebiseera ebisinga ebintu bibiri bye bibeerawo oluusi ekkubo eryo omwoyo gwe gye tutayagala kgenda liba kyamu oba si ekyo omwoyo ogwo guba gugaanye n'ekigendererwa nga gugaanye okukwata ekkubo lya Yesu Kristo wadde Mukama oluusi aba alaze omuntu oyo obukakafu ku kintu ky'oyogera mu ngeri nnyingi naye omuntu yennyini aba agaanye okusalawo n'omutima gwe kati yennyini n'asala okukwata ekkubo ekyamu naye ng'amazima agamanyi. Oluusi Mukama ne waba amulaze mu ngeri ey'enjawulo nti ky'omugamba kituufu ye asobola obutakiwulira Mukama ky'amulaga kubanga mu mutima gwe ye yasazeewo dda obutakigoberera kubanga Mukama waffe Yesu Kristo takaka muntu naye ffenna tulina okuyiga okulindirira Mukama waffe Yesu Kristo tulina okuyiga okulindirira mu bugumiikiriza kyonna kye tuba tutategedde. Oyinza okuba omutuufu ng'era oluusi omwoyo gw'ogamba kyayogera kye kitali kituufu awo nawo tetuwakana wabula tukikwasa Mukama Katonda era omuntu oyo ne tumusabira ne tumwagaliza mirembe ne tumulaga okwagala
awo obuntubulamu buba bukulu nnyo n'obugumiikiriza okwagala n'okusabira omwoyo ogwo. Kubanga ekigendererwa kyaffe ebiseera ebisinga mu kubuulira enjiri si kukakasa bantu, si kwegamba kukakasa oba kuwangula mpaka za kuwakana, wabula kubuulira oyo alina amatu awulire, kuba omwoyo Mukama yaguteekateeka ng'ogenda kugubuulira ekigambo. Mukama ye yagubateekateeka. Luyinza okuba nga olwo lunaku obubaka si bw'oyo, naye nannyini bubaka ye waabuwulira amanya nti ddala buno obubaka bubwe era buva eri Katonda. Naye ffe tetulina kkaka muntu yenna. Yesu Kristo ye ng'ayita Mwoyo Mutukuvu y'alina obusobozi okulumiriza omwoyo ogwo mu mutima, omuntu oyo n'akyuka. Ye Mukama waffe Yesu Kristo y'alina obusobozi obwo, era tumuleka ye Mukama n'akola omulimu gwe. Ffe tubuulira bubuulizi ne tugenda, atakkiriza tetufaayo kuba tukimanyi ekyo kyennyini ky'omugambye. Ate Mukama ayinza okuba ayagala kikozesa awalala ate amujjukize akome okukuba ettuufu. Oluusi kiyinza n'okwetaagisa basajja ba Katonda nga 2, 3 oba n'okusingawo okufunayo obubaka tugeze ng'olunaku ne batuulako obutuuzaawo abantu ba Katonda ne babuuza ebibuuzo, ne babuuza ebibuuzo ku Mwoyo Mutukuvu, bamalayika, Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda Kitaffe, ne babuuza ebibuuzo ku ggulu, ku geyeena, ku dimoni, ku bwakabaka bwa Sitaani. Okwegamba basajja ba Katonda ne batuulawo abantu ne babuuza ebibuuzo eby'enjawulo, kuba bwe babuuza ebibuuzo eby'enjawulo musajja wa Katonda ayinza okukiddamu oba oli n'akiddamu oba oli n'akiddamu, kuba Mukama abawadde ebirabo eby'enjawulo. Kati ekintu ekyo nakyo mu maaso eyo tuyinza okutandika okukiraba, kiba kirungi nnyo kuba waliwo abantu abalina ennyonta okwongera okumanya Katonda. Waliwo ebintu ebimu nga babiwulirako Katonda naye nga baliyagadde okwongera obitegeerera ddala. Obuntubulamu, obuwombeefu, obukakkamu, obugumiikiriza kikulu nnyo. Omuntu oba olina ekibuuzo munda mu ggwe ky'otategedde bulungi, yongera buntubulamu, bukkakkamu na bugumiikiriza. Mukama ajja kukolera ekkubo otegeere ddala ekyo kyennyini ky'oyagala okutegeera, kubanga okuva mu mirembe gyonna ebiseera byonna emyoyo gimanyi munda mu mitima kiki ekisaanidde maaso ga Katonda. Naye ffe mu kubuulira enjiri tubayamba okuzuula enjawulo munda mu bo mu mmere ey'omwoyo eva ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Ffe we tubabuulira enjiri oba naffe tubuulirwa enjiri, Mukama ye mu mitima gyaffe amazima yagateekamu, kati tugazuukusa bujja kuba ye atulaga obukakafu buli omu munda mu gwe n'akulaga ekyo kituufu, kino tekisaanidde. Tubeere nga tusabira buli omu, tusabire n'oba ogenza mu kkanisa sabira ne mulirwanaawo, kwegamba sabira yenna buli omu, naddala omuntu oyo gw'olaba omulabe gw'ayagala okuweereza ate kwegamba aleete obujja mu ggwe oba okukyawa oba obutategeeragana, oyo yennyini gw'oba osinga n'okusabira kuba omulabe ayagala mukozesa ate ggwe kennyini akulumbe aleetemu obujja obutayagaliza olugambo. Kwegamba w'otandika okuwulira ekintu ekifaanako kityo mu mutima gwo, omuntu oyo musabire osobole okugoba amaanyi g'ekizikiza agagala okuleeta obutayagaliza munda mu ggwe. Tulina okuzanya paati yaffe mu kubuulira ekigambo kya Katonda. Olwo Mukama Yesu Kristo ye akolere emyoyo egyo gye tubuulira, ye agikolere ekkubo okumuzuula n'okuzuula enkolagana ne Yesu Kristo, kuba amazima yagateeka mu myoyo, buli mwoyo gulimu amazima. Naye ffe tubawulira enjiri, Mukama ye azuukusa ekyo kye yabateekamu, olwedde amazima gali mu myoyo gyabwe, kuba Yesu Kristo ly'ekkubo, ge mazima era bwe bulamu. Era Mukama Katonda ayogera na buli omu mu ngeri ey'enjawulo, naye osobola okumanya munda mu ggwe nti ddala kino kiva eri Katonda, kino tekivudde eri Katonda, kuba amazima yagateeka munda mu ggwe. Mukama bakuume, mubeere bulungi, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya, okusaba mu mutima kirungi nnyo, n'obeera ng'ogamba Mukama nzija mu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Ekyo okubeera nga tukisaba kikulu nnyo, n'ogamba Mukama nzija mu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Mukama bakuume, baagala nnyo.